ekisooka nva mu family engagga. I come from a rich family. The government is the city is a city TikTok. Era Kabata over dollars and mbunze ndi nawe mu competition. City, I'm not competing with you, my brother. Nze Kabata mbantu bemvuganya nabo toliimu. In fact, when mu Uganda abantu bemndoza ye Kasuku, I'm competing with Kasuku talk and talk show. Kasuku bwebava akonzaddako via views. Nakava ku BTFM nkoyi. I'm tired. I have done 2-hour program ku beat. Luli nali kwenye BS. Kabata, don't take a kulevozo, please. Please Kabata, don't put me at your level. Era namwe abagende wa Kabata mbonga muvuma mbu you think ya badda muze. I don't have time. Sina budde. Nze bwe najja kweno app ya TikTok. I came alone. Najanzeka. So please, sina muntu gwe competinga naye. Stegera, put respect over my name. Kabata, put respect over my name. Sikuina obuzibu. Werwanisa weka. Katika bato mpala nonsingachi. Okay, katika bato nsingachi. What are you better than me? Nkusinge sente. Kabata ne motoka jemvugere kusinga. Kabata nze goliko nazimba. Amwe land road. Katika bata sina competition nawe. Oh please. Oh please. Sina competition. Nze Kabata siria ku TikTok. Government yensasula every month. I'm paid my money. Please put respect over my name. Kabata, put respect over my name. So Queen Akobuzibu, I have no problem with you. Segera, the set I have my own. Na page and their Facebook. I have a YouTube. I have a Twitter account. Wemba nabi njagala okugira I can go kati they don't but they could beat FM. So nze munange I'm a technocrat. Nze nkola mu ministry. I'm a pensionable by law. Nze junior nebwe mpumula kati mu government bumper pension. I'm pensionable. So tewabaya nvuma naloza nti bambi nja kuddamu ate mwe abavuma abantu. Let me tell you, pressure yavuma abantu wano ebbanga neriyita nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu yulupe vuma abantu naye ng'okimanyi ojja kusasula newe ginaaba myaka 4 nkirabyeko nkirozezaako nkiweerako obujulizi. Teri muntu wanavumye bantu n'atasasula. Oja Kabata tavuma abayita ne muvuma abantu. Naye nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu okyanyumirwa ne pressure yanyumirwa. Wonteri yasinga pressure kunyumirwa. Naye olwaleero anoonya ne beyiro tagiraba just kuddayo wakakupama. Kino kyandibawaddemu ekyokuyiga. Abantu bazibu abantu beerabira. Nava ku bantu. Nze gwanki avuma abantu. Ojja kuvuma abantu wano. Ngo naye nkulayirira Uganda eno giraba nnene. This country is big. Goloza pressure be yavuma mbu be bamusiba. There is life after TikTok. Kabata. Let me tell you, you will pay. Lumbo ye wano ya firu omwana ya muzika. Penge umanye mirundi je yakasaba okudde ewaka.
oloze bulaya wabeereka oloze bweru wabeereka olaba bayina sente baddonizera bamala ne badda kati golo bannange kanjogere bitono nze pressure namugamba samugamba no pressure nimugamba ajja kusiba yakomekererawa omayite muyiga mugera muvuma abantu nga muvumono byotalimu oyagala obyeyingizeemu ebintu tobiriimu ovuma omuntu from nowhere ko oyagala bakutende mukwano pressure gyali singa akunyumizaako bamusaba obukadde 10 ago n'abufuna pressure yafuna $5,000,000 n'ekyapa pressure akiina baagaana okumuta baagaana oza tata pressure mwavu you fake pressure tata we mwavu $1,500,000 pressure yazijjawa ezimweyimirira mu kooti land title pressure yazijjawa omulamuzi yagaana so bannange jategeera babuulidde ekintu kya pressure kyandibayigiriza ovuma omuntu alina kyakoze nze nagambye Jojo talina ssente Jojo teira talina ssente ate ngira taziina kawa materi mugagga yesoma bwatyo mbona smart TV simani na smart toilet teri mugagga abeera mawulire taliyo buli omuntu omulaba nga yeyeyogerako oyo taba mugagga walolabyeko Sudiru ku live ya TikTok walabyeko Kirumira ku live ya TikTok walabyeko Madivani ku live ya TikTok walabyeko Kakira ku live abatayina sente bebeya kati ye Jojo teira alowooza nti bwe yawaka baata sente fene tujja mwogerako Jojo teira tujja kwogerako you have no money toyina sente madamu nze Jojo teira ne bwonkubira esimu njejjako bujja you have no money mulekerawo okwesomera ku bantu nga temuyina sente olaga abantu TV ku mulembe guno bakyalaga abantu TV mbwokoze eddwaliro ate eddwaliro baliranga kani advertise hospital ne mateeka tekikkirizibwa tebalanga malwaliro eddwaliro siriryo nze nafunye information nga bangamba nti eddwaliro sirya Jojo teira just kye nabadde njagala okwogera Jojo teira aveeyo atubuulira atulage operational license bwe banga eddwaliro lirye olina okubeera ne operational license olina okubeera ne ministry certificate eri mu linnya lyo nga Jojo teira ebyo ebintu bye twagala okulabako then tugaite eddwaliro liryo kati awamma tuba babi kati awo tuba babi kati omuntu tayogereko bannange kati Kabata ekyo kyekyenvumya kibanga muntu okugamba mbu wamayina emmotoka kaadi olina okugjayo kaadi oba eri mu linnya lyo abantu bangi bavuga amamotoka sigaabwe driving ekati tekikufuula nti yiyo tubasava eka kaadi kati awo okubuuza kaadi y'emmotoka mba nkoze bubi kati mba nkoze bubi kati omuntu teyeebuuzeeko ku certificate ya ministry ya health seebuuzeeko ku operational license okuleeta ebyuma n'obiteeka mu kifo tekikifuula ddwaliro eddwaliro libaako ebiwandiiko not every shop is an hospital bane tukole ebintu ng'abaasoma gwe bagee buli ayimirira ku ttaka liba lirye ettaka kyapa the moment you have a land title you own land neno bw'oyimirira ku mataka 100 nga toyina kyapa oba toyina ttaka ffe twasoma bane ffe ekizibu wamma kye tulina abantu kye mutukyayidde twebuuza ebibuuzo ebiri logical nzisobola kuva eri noŋŋamba olina kiriniki etalina biwandiiko
mugambo nange nja kujja mbumbe gambe mbu wakoze clinic. Inza I want documents. Abana Uganda mweyigirize ekintu kye bayita documents. I want documents. So mukwano oba toyina biwandiiko. You don't have a card, toyina motoka. You don't toyina land title, toyina ttaka. Show the document as you see. Agenda ku TikTok n'agamba yakoze eddwaliro. Bw'ogenda ku TikTok ebintu obireeta mu mawulire. Era the public has to know. The moment you bring your personal life into the media, we must discuss it. Buli akola eddwaliro amala kweranga. Oba buli afuna sente amala kwekubira nduulu. The moment you bring your life n'okwata obulamu bwo n'obuteeka mu mawulire, ffe bakulitike tulina okubuuza. Leero bw'ogula emmotoka n'ogireeta ku TikTok tujja kubuuza kaadi yaayo. So nze Jojo Taylor manyi you don't have money. Sente toyina. Just weekubira bulango naawe. Ekizibu weewaana nnyo Jojo. Kubeera okwo ku TikTok ne weewaana. Ningi bintu byonna byeweewaana wamma bya bulijjo. Mbulina smart toilet. Kati ani atalina toilet paper wuwe? Ani ateesangula? Nenewe kati ku mulembe guno neto kyalaga TV. Mbulina smart TV. Nange yiino njiina. N'omwana asula emakindi alina smart TV. Musibanya nina smart saucepan. Please. Kati mwagala tubyogereko. Nze bane mulekerawo okunvuma. Nze njagala documents. I want documents. Bw'ovaayo n'oga nti wakoze kino leeta ebiwandiiko. Nsi etambulira ku documents. Paper. Where are the papers? N'oba ogenda kulinnya nnyonyi. You must have a visa. You must have a passport. Okulinnya ennyonyi biwandi papers. Twagala biwandiiko. Twagala documents. Atalina documents sirikira wooli. Ffe tetuli baana bato. Ffe bwe muliko twasoma tetuli baana bato. We want papers. Ataziina. Who alleges must prove in law. Amateeka gagamba the one who alleges must prove beyond reasonable doubt. Ffe mateeka tutambula na biwandiiko. Wakoze eddwaliro operating license eriwa. Certificate okuva Ministry ya Health eriwa. Memorandum of bye twagala okulaba. Twagala papers. So Kabata nga tonnanvuma. Nga tonnandeetera bafeeriya banno banvume. So asking yourself questions. Guno omulembe gwa .com Kabata. I know the procedures of starting a clinic. I know the procedures zoyitamu okutandika eddwaliro. Where are the papers? Muntu agenda nagamba Junior nasuubudde. N'omugamba ebipapula bya UR ebiriwa. Kosasulira omusolo. Tayina. Kati oba osobola ki?